Ebasa enteekateeka yonna nga bwesobodde okubatenga etambula omwezi ogw'omunaana nagwo gwasobodde okubatenga gwabadde massive nnyo mu mawulire ga entertainment oba g'ensanyusa byonna nga bwe byatambudde. Omwezi ogwo gw'omunaana mu byafaayo byo byasobodde okubatenga byakoleddwa. Ekivulu kya Centenary Kijjubi kyasobola okubatenga kyaleka bangi nga bagamba emyaka 5 egya radio ekyasa abayimbi basobola okubatenga bajja. Kyekivulu kyasobola okubatenga kigatta omuyimbi gwe bayita Palaso ne Alien Skin. Era enteekateeka nga bwe yatambula danu Ebikoze yaliwo, abayimbi bonna basobola okubatenga bajja. Mu nteekateeka eno ey'ekivulu kino ebimu bye mutamanyako, Alien Skin yali alemye nga agamba alina ekivulu e South Africa era nga tebamuteekako jjinja ly'amaanyi. Yali yeeremye mwana mulenzi ono ne n'amaliriza nga agonze n'agamba alina okubatenga ayimba. N'omukulu gwe bayita Palaso naye yasobola okubatenga akkiriza n'asobola okubatenga yajja. Mu nteekateeka y'ekivulu kino ekijjubi kya Centenary oyinza okwebuuza Alien Skin ne Palaso bajja batya okuyimba. Oyinza okyewuunya bwe mba nkigambye no Palaso nga bamubuukinga omutegesi yasobola okubatenga bamugamba wali badde oteekako n'omulenzi oyo Alien Skin baali tebanneekuba na kwekuba, era nga Palaso yasobola okubatenga awo omutegesi chance n'amugamba na Alien Skin muteekewo kuba omwana oyo yazze n'ebyokwekuba byali tebinnajja. Enteekateeka eyo n'etambula, ekivu ne kitambula bulungi nnyo, abantu omutwalo gumu n'ekitundu ne bayingira topic ene. Mwalimu endongo nnya Viba, SBL, Ketu ne Homeland. Awo ne twasobola okubatenga tumanyira ndongo ki egisinga, era ne tumanya nti endongo nnya mu Masaka ezo tewali azeesimbamu, era oba toziyina toyina byogamba ggwanga. Eyo embeera n'etambula bwetyo mu mwezi ogw'omunaana. Tukuba toki mu mwezi ogw'omunaana nga gwasobola okubatenga gutambula, era omwezi ogw'omunaana ogwo omukulu gwe bayita Alien Skin nagwo yagwetikka kubanga Alien Skin bannaffe bayita omukulu gwe bayita Abitex yasobola okubatenga amutegeeza ekivu kye bayita Enkwakyo Festival akisazizzaamu olw'ensonga nti Abitex yayogeranga nnyo ate nga ssente taziteekayo. Awo nno Alien Skin n'asobola okubatenga ekivulu ky'Enkwakyo ekyali kino okubayo nga 28 ogw'omunaana nga bakisazizzaamu. Era omukulu Abitex n'ategeeza nti alina okusasula damages emitwa miliyoni 71. Tetuhamanya oba Abitex bamusasula naye nga Alien Skin ye yamalako omwezi ogwo ng'Enkwakyo Festival agisazizzaamu. We yaggwerako abakulu abannuupu naye omukulu Alien Skin tebamuleka bulungi nnyo olw'ensonga nti olutalo olwo lwe yasobola okubatenga ayisaamu abannuupu. We yagambira nti ye si wa Firebase, tayitangako ku Firebase, nuupu bye biki byonna. Omutindo gwa Alien Skin mu bookings ez'enjawulo zaakendera ddala kubanga Alien Skin yali ku bbeeyi miliyoni 7, miliyoni 8, miliyoni 8 gyakubidde yonna. Kati akadde kano yakkirira ku miliyoni 4, miliyoni 3 asobola okubatenga akuyimbira. Naye nga kyava mwezi ogw'omunaana ogwo olutalo yateekawo ng'agamba nti Bobi Wine amuyisaamu eggaali era ajja kyevuma nnyo wadde ng'agezaako ogwo mwezi nagwo gubadde gwa munaana. Omwezi ogw'omunaana gwennyini ogwo omukulu gwe bayita Zex Birangirangi yalina ekivulu erugogo awo ekyatambula bulungi nnyo. Bobi Wine yagira naye n'asobola okubatenga ayimbamu nesobola okubatenga kyatambula. Mu mwezi ogwo gw'omunaana Clever J yalina ekivulu erugogo, omukulu gwe bayita Bajjo yakyeteekamu n'asobola okubatenga yakikuba bulungi nnyo. Yakirimu n'Abitex, era Abitex wano ku kivulu yasobola okubatenga agobera bamanja family n'abagamba tebageze ne bagirinnyako show. Era waliwo ebyenjawulo, Young Mulo yagezaako kuyisa Misa Semakula amaaso era embeera eyo yaliwo bwetyo. Ebivulu bya Clever J ebimu babisazaamu mu nsonga ezitategeeka bulungi. Awo nno ensonga nazo ne zitambula mu gw'omunaana. Grace Khan yasobola okubatenga atulaga nti baddinganye n'omukulu gwe bayita Tata bamuyitaani omukulu gwe bayita Prince Oma. Ebbanga lyali ttono nnyo ate ne beekyawa. Wetwogera Grace Khan mwezi ogw'omunaana bamutwala mu rehabilitation basobola okuba bamuyambako okubatenga addamu ebirowoozo bye. Grace Khan era mwezi ogw'omunaana naye yagwetika waliwo olutalo yateeka ku Papa's Sport ow'omukulu gwe bayita Misa Semakula ng'alwana n'omukulu gwe bayita Kididi yali agamba nti Grace Khan omwana we tamumuwa, ensonga ne zitambula bwe zityo. Misa Semakula yavaayo n'alabula abayimbe n'abagamba temugeza ne muddamu wano ku Papa's okulwanirawo kubanga eno business nagikola kuwummuliramu si yammwe bayimbe. Ensonga ne zitambula bwe zityo. Mwezi ogw'omunaana gwe tulimu mpola mpola. N'ekivulu ky'omukulu gwe bayita Katolu bwama kye bayita ceasefire ekyasobola okubatenga kyabaayo wadde nga bamu baavaayo bagamba
yawandiika script nga byali tebitegekera bulungi naye nga nakyo kyasobola okuba ate nga kyatambula bulungi nnyo. Mu kisaawe ky'akadongo kamu omukulu gwe bayita DJ Kikofiira ekibiina kyawe kyasobola okuba ate nga nakyo kyajja nekisobola okuba ate nga kyatambuzaamu era Kikofiira omwezi ogwennyini omwezi ogw'omunaana yasobola okuba ate nga asimatuka akabenje yasimatuka akabenje embeera netambula bwetyo mu kisaawe ky'akadongo kamu bwekito. Kamiliyoni mwezi ogw'omunaana naye bategeeza nti bamutikkira mu Cavendish University wadde abamu beebuuza yasoma ddi naye nga byo yasobola okuba ate nga asoma. Omwezi ogw'omunaana ensonga za Shida Gashumba omukyala Nampeera naye ndowooza tebayisa bubi. Bato ya Shiba ne Sindi naye yayogeza abantu obwama nga bajogera press conference yali ey'amaanyi Shiba gye yaddukamu naye yasobola okuba ate nga teyabaleka bulungi nnyo embeera ne zitambula bwe zityo ku kivulu ku mawulire ag'omwezi ogw'omunaana nga bwe gatambula. Omwezi ogw'omunaana gwennyini Alien Skin naye yasobola okuba ate nga yati ogende South Africa ekivulu kye nesobola okuba ate nga kyasazibwamu. Omwezi ogw'omunaana Mbazira Tone ne Aida Mugo basimbayo kitooke akabenje akaali bayitawo kyalusowe awo nno Mbazira Tone yali afiiriddemu ne Aida Mugo wabula Mukama yasobola okuba ate nga abataasa omwezi ogwo ogw'omunaana. Ebimu ku ebyo bibadde mu mwezi ogw'omunaana byenkuyitira muyitamu mpola mpola wano ate osobola okuba ate nga tutambula ogw'omwenda ng'ojjukira embeera yonna. Mwezi ogw'omunaana era Gravity ayina omukulu gwe yatimpula gwe bayita Frank Ntambi ogezaako okuba ate nga baali bapika ekivulu kyabwe ekyokwepiikya concert era ensonga ne zitambula bwe zityo. Ensonga ndowooza bwe zaali bwe zityo waliwo n'abayimbi be nalabako ba upcoming baali bagezaako okuloopa Eddie Kenzo abayimbi ba upcoming waliwo awo ensonga bazitambuza bwe zityo. Ensonga nga bwe zaali bannaffe twafunamu zibayita nomination za Afrima Awards bannaffe abaana Masaka Kids Africana baali nominated era empaka zikyagenda mu maaso okulonda kugenda mu maaso. Mwalimu abe banominatinga mulimu Kenzo Azawi Spice Dana n'abalala bangi nnyo mu nsonga ezo nga bwe zaali. Omwezi ogw'omunaana era mwalimu emboozi y'omukyala minisita ono ow'ebyabaana Peace Mutuuzo yasobola okuba ate nga agamba Alien Skin amuleetera omwana Champion Gudo addeyo okusoma era olutalo lwali lw'amaanyi nnyo olw'ensonga nti Champion Gudo emboozi etambulire ddala yaleetera ne taata we gwe bayita Afirigo okuba ate nga agamba agenze ku poliisi okulopa Alien Skin. Emboozi weetambulidde wetuyingidde ogw'omwenda nga Alien Skin asobodde okuba ate nga ateekawo the return of Champion Gudo bamuyambeko mu mbeera eyo. Felista mwezi ogw'omunaana naye yeetondera Champion Gudo olwa sponsorship ejo yamuteerawo nemufuukiramu obuzibu obutali bulungi. Era press conference David Lutalo nayo yali mwezi ogw'omunaana ogwo. Mwezi ogw'omunaana era Sindi yasobola okuba ate nga agamba ya working saako okubeera vice president wa Wuma era ndowooza ensonga mwazitegeera bulungi nnyo. Spice Dana naye yavaayo nayogera ku nsonga za battle n'alaga side ye gyagwa n'agamba agwa wa Sindi kubanga omusota guba musota tayinza kuwagira Shiba ye bwe yategeeza bw'atyo. Ensonga nga bwe zaali bwe zityo byasobola okuba ate nga bibimu ku ebyo ebyasobola okuba ate nga byatambula. Mu kibuga Masaka twalinamu ekivulu kye bayita Street Jam kyasobola okuba tekyatambula bulungi nnyo wadde Kamiliyoni eyali main act waakyo teyasobola kuba ate nga ajja. Bebe kulu yajja okuba ate nga mukiikirira Kabako Fikfa Mike Spice Dana bajjawo ne bayimba Street Jam netambula bulungi nnyo. Omulundi guno Street Jam eno bagikyusa yali ebeeranga ku Edward Avenue bagikyusa nebeera ku Victoria Road. Omimbe producer gwe bayita Cranmax naye yasimatuka akabenje motoka ye yonna yaggwawo nga yajja muliro era wiiki eno omwezi ogwo ogw'omunaana twafiirwako omwogezi w'emikolo omu ku w'amaanyi Master Musa era omwezi ogw'omunaana Lili Puzzle ne Suna Ben beetwala